muswalanga kulinena agende nga bwali lwakyakubyeza. Wabaddewo akasatira mu ggombolola y'e Makindye abaserikale b'ekitongole kya KCCA nga bakwata Landlord Nkutu Vincent w'emyaka 67 nga bamulanga kubeera na kaabuyonjo etatuukana mutindo ekibadde kitadde obulamu bw'abatuuze mu Katyabaga. Ebikyafu ebyo byonna bitunuulirizi n'okitoya abantu bapamaana obufanni tebakyalina bye bagenda. Ab'omu maka ga Nkutu bavudde mu mbeera ne bawanyisiganya ebisongovu n'aba KCCA oluvannyuma lw'okubategeeza nga babadde batwala kitaawe ku City Hall. These two people are reasonable. He isn't. Yesterday that guy is far better older than him. You should respect our dad. KCCA is not the first organization which has started this. Abamu ku bapangisa bategeezezza nti Landlord waabwe bamaze ebbanga nga bamwemulugunyizaako kaabuyonjo eno kyokka nga yeefudde nampulira zibi era bwe batu ne beebaza aba KCCA okubalwanirira. Mulaba nti omuntu abeera patient for 6 months ng'omugamba kola ku toyi zino naye nga tafaayo agamba nti nze basuuza busuuzi. Mu kikwekweto kino aba KCCA bazinzeeko ne kawooteri ka Kyawo akasangibwa e Wandegeya ne bakaggala olw'obukyafu obadde bakafumbekeddemu n'abadde akaddukanya n'akwatibwa. Omwogezi w'ekitongole kya KCCA Peter Kawuju annyonnyodde bw'ati ku nsonga eno. Aba Kampala Capital City Authority twongedemu okulaba nti tukola omulimu gwaffe ogwa bulijjo okulaba nti ekibuga tukikuuma nga kiyonjo. Tulina ka restaurant ketugadde makyaga leero e Wandegeya bakayita Kyawo era nga nabo olwa bukyafu. Tulina ne muzeeyi ayina ennyumba z'abapangisa naye zibadde mu mbeera mbi nnyo nga tekuli toyi. Muzeeyi tumugjeeyo okulaba nti enjuze zirina okutuukatuukana n'omutindo gw'ebyobulamu mu kibuga Kampala. Ibrahim Bwega yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV e Makindye.